Nalubo Rocho emyaka 22 ng'obuzibu bw'ebbeere yabufuna omwaka gumwe mabegange ekirwadde kyasooka kujjanga kinsimbye ne kimutula mu bbeere oluvannyuma y'ennaku 3 ne kisimbula n'atereera kyokka oluvannyuma lw'akaseera katono yafuna okulumizibwa mu kifuba. Ebbeere lyakwata ne likalubanga ejjinja nga yali abeera wa jjajjaawe ataafayo kumutwala mu ddwaliro. Tandika na kinsimbye oluvannyuma wayitawo ebbanga ne likwata ayisi. Iberaho aho nga terinuma nandi nalyo nga ndwadde naye nga terinuma oluvannyuma nitandika numa wisiriikiriza twagira kunywa tolekuwumukako akawundu kigenda nga kirya Nalubo atunyonyodde ng'obulumi bwe bweyongera era natwalibwako ekiruddu kyokka eno baba amagezi okumutwala mu ddwaliro e Mulago wabula ssente ne zibula nga mu kiseera kino atutegeezezza nga bwawulira obulumi obw'amaanyi nnyo ng'azimbye emikono kyokka n'akogga amagulu nga bakwatira mukwatirire okutambula. Ono bayo tumusanze ku kizindalo ky'ekyalo ng'alaajani abatuuze okumusondera ku nsimbi obukadde 10 asobole okutwalibwa mu ddwaliro e Mulago akeberebwa obulwadde obumuluma ng'abatuuze bamusondedde emitwalo 40 gyokka. Ye nennyina Balaajani Nabalabi Bukedde TV n'akulira abasawo b'ekinnansi Sofia Namutebi amanyiddwa Amafiina okumudduukirira kuba obulumi buli bubi. Bukedde TV mbasaba ku buyambi sobola otwalibwa mu ddwaliro Maama Fiina buyambi abantu bangi nange nsaba onnyambe sobola okujjanjabibwa. Obulumi bw'ayina bw'amaanyi embeera gy'alimu yakusobola okumutwala mu ddwaliro okumulongoosa. Tusaba Maama Fiina okusingira ddala engeri gye tuwulira nti ayamba abantu twagala naffe mwannyinaffe Rachel amutuyambireko. Ebyo nga biri bityo Nakirayi Stella mutuuze w'e Matugga asobedde olwa mutabani we Kalyesuubula Isaiah w'emyaka 7 gyokka okuzuulibwamu ebituli ku mutima nga singa talongoosebwa mu bwangu embeera yandisajjuka. Nakirayi agamba nti mutabani we asanga akaseera akazibu okussa nga n'okukula takula ng'abaana abalala. Omwana ono mukumuzaala saategeera nti alina obuzibu n'omutima kati nengenda e Mulago ng'awezezza emyezi 4 bamutera bangamba nti alina ekituli ku mutima. Kino kyamwaliriza okumutwala mu ddwaliro ngeno gye balamutegereza ng'omwana bwe yali alina ebituli ku mutima kakati yeetaaga ssente empitirivu atwalibwe mu ggwanga lya Buyindi okulongoosebwa. Bansaba $10 okusobola omwana ono okumujjanjaba n'atereera kumulongoosa. Taata we naye musomesa era naye akola mutayiro. Saba abatuwuliriza ono aseebazira kisa okumudduukirira. Kizawire ne Jovan Kibirigi okusikidde gulino ku Bukedde TV 1.